bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya. Alright, abalabe baffe n'abalungi bana Flashline Uganda mu Point Media twebaza omukama obulamu batuwadde ate tumwebaza nti tukyali balamu. Naye ate obudde obusinga okubeera omulamu si gwe obudde obusinga abasazeewo n'ekiba kisa kya Katonda. Ate nate tubaza omukama nti olunaku olwaleero tuli ba mukisa nnyo okuba hajjat Masituula owe ku Salama Road ku Leekana. Olwaleero tukyaziza wano ate naffe ne tumukyaza mu ngeri yaffe. Tujja tumuwulira ate tumulaba ne twebuuza bannange oba asangibwawa. Naye kusinza ku bintu abadde akola eri Abannayuganda nammwe abali e Bulaaya musobola okumwettanira enamba ze z'essimu tugenda ziyisaawo wansaawo ate mugenda zabanga zisitekiti. Hajjat Masituula mutabuzi wa ddagala ery'ekinnansi obudde obusinga batera okuyita Herbalist. Era tubaza omukama nti no waali mukyala kugamba inaanyirira naawe n'osiima era kisa kya Katonda ffe baani abali bano olunaku olwaleero awamu naye. Ajja tubaza omukama nti okyali mulamu ate okyaweereza ensi yo Uganda over 20 years oli mu bino ebintu. Naye ate ekisinga okuneewuunyisa Hajjati abantu naddala Bannayuganda tetunagaana nti n'eddagala ery'omu malwaliro nalyo bi oba si ddungi lyonna likola. Naye ate eryammwe linaawe lisukkulumamukko. Naye ate abatera okukyalira nga bazze as the last resort amalwaliro gonna gaganye ne bagamba walayi mala kutuuka wa Hajjat Masituula okulaba nti alina okunteza mu zino ensonga. Era nga bitali musajja musiraamu naye salaamu osobola ogitoola ngamba assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbuza kutoola shahada ndowooza nseereddemukko byebyo weewaawo. Abalungi mwenna abatulaba amanya n'eddoboozi nga bwe babagambye za Hajjat Masituula. Era nsooka n'okubalamusaako n'ekiramuso ekirungi ennyo ekyava ewa mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndi mukyala omutabuzi w'eddagala lyaffe lino ery'ekinnansi nga mmanyi okulijjanjabisa, mmanyi okulinoonya, mmanyi okulyetegekera ate gwali eyandaba n'osobola okuba obulungi. Weewaawo nsooka abambi okusaasira abo bonna abalina obukosefukosefu mu mibiri gyabwe, naye mube nga mujjumbira abasawo babajjanjabe nga bwe musaba ne Allah tabaraka wa taala asobole naye okubakwatiza. Mbagamba nti lubaala embeera n'embiro kwotadde ate agali awamu ge galuma ennyama. Nti Hajjat Masituula waakuwa ekimwankulata omusawo w'ekizungu n'akuwaayo akadagala ak'okusiiga ku bbwa byonna n'obigatta, ekitegeeza osobola okufuna ekyo ky'oyagala oba okuwona amangu. So tetusuulirira bintu byaffe bya nnono ebyokuviira ddala eri mu bajjajja baffe. By the way, nga nze Hajjat Masituula siina ddagala lye natonda, wabula ekirungi kya byonna nti buli kyolaba, buli muddo gwonna oba buli kintu kyonna kyolaba ku nsi kuno oyo omutonzi ali waggulu ye yakitonda. Naye nze kye yansukkulumya ku ggwe kwe kubeera nti nno ampa okumanya okutegeera mu ebyo eby'eddagala ery'ekinnansi. Nti nze okuva lwe nafuna okwolesebwa nemba nga mmanyi eddagala lyaffe ery'ekinnansi natandika okugufuula omulimu kubanga sina kirala kyonna kye nsobola kukola. Ne bwe nkikola era mba sisobola kukiteekateeka bulungi nga ddagala kubanga buli muntu walibeerawo ekintu kyakugukamu. Oli n'akugamba nze nakuguka mu kusuubula, bwe sirinnya nnyonyi genda Dubai kuleeta ngoye, sina mulimu mulala gwonna gwe nsobola. Kati nze bwe sigenda mu ttale kunoonya ddagala siina kirala kye nsobola. So n'olw'ensonga eyo ne neesanga nti
nkozesa nnyo lino eddagala lyaffe ery'ekinnansi okulikamula okulisekula infact ebintu bingi ebigwa mu kkowa eryo obwesanganga omuntu abeera bulungi kyenasinga okwekakasa kwe kuba nti nno bwe mba nze najjanjabya omuntu tasigala kyekimu ekyo kyo nkyewaako obujulizi wadde gwe nga tonnampa bujulizi ate era n'ekyokubiri nti omuntu yenna ng'ali eyo nga tannava mu mbeera omanyi bambi abantu bagenda ne bafuna ebizibu nagamba neteekemu omuguwa oba nkole ntya sooka otuukirira hajjat Masituula infact nsobola n'okukansolinga obukansolinzi n'otatwala naddagala naye n'okukyakkana omutima gwo n'obeera ng'obeera bulungi kakirungi nnyata kakati hajjat ekyekituufu era tukyebaza omukama twebaza Allah obulamu bwakuwadde okusinga okyali mulamu ebintu bino okwolesebwa kuno kwatandika ddi banga ki lyomaze ng'olimu eno system neyanziza nnyo neyanzeege sisitimu eno ey'eddagala nagitandika dda nkugambira eddala nti okuviira ddala mu buto bwange olw'ensonga nti nze siri mukyala nti ndi wa bitabo kinasoma nedda naye nalitandika okuviira ddala ku jjajja wange emabega eri nga nagenda nze mama wange bwe yanzaala nkulaakulamu ndowooza mpeza emyaka ng'ebiri ampeereza ewa jjajja wampeereza ewa jjajja wange eyo era akaayi kati eyo jjajja wange yali musawo bano be bayita abamulerwa ku kyalo nga ajjanjaba abantu naye nze kazzukulu ke akabeerangawo mu kaseera ako nga nze anfaako nnyo okuntuma eddagala ekyanviirako okuyiga omanyi nalina obwongo nga bwogi ekyanviirako okuyiga nti eddagala lino balikola bwetu kubanga omukyala bwe yajjanga nga bwa lubuto nga ŋŋamba owaaye Masituula tomanyi eddagala lyaffe liriwe tulijja genda ondeetereyo ekyamazima ng'oyenga buyenzi ddagala eryo n'oliwo omukyala oyo ogenda okulaba nga azadde akugamba bugambi nti muwerekereko omutwale wali ku kitooke ekya Nakitende mu ddakiika 2 bayazadde dda naye kati abakyala b'ennaku zino tebakyafaayo kunywa ddagala so yembeera eyo okuba nti nno gye nnava nga ndi mu ddagala naye nga okukakasa nga jjajja wange amaze okufa nentandika okwekozesa nga nze nzekka natandikira wange waka nga nzijja n'abantu nga sinze mbayita bayirawo nga wabula oba oli awo era ng'oliko emikisa gyo gikulondoola era ng'oba oli awo ng'oli azze hajjat Masituula nti wange nti olina ku ddagala ly'ekifuba ng'olimuwa ogenda okulaba ng'awonye nga n'omulala so ebintu ebyange byo Katonda yazankolera enteekateeka yaabyo paka wano wendi era kati eno field gye ndimu nakagimaliramu ddala emyaka 20 bweddu emyaka 20 natera okwexipayalinga nange abaana batandika olw'ensonga nti nze kyenkozeeko ekyenjawulo ku jjajjange nti ebyange nzize mbiwandiika mbawandiikidde obutabo obw'enjawulo omuli eddagala eryo kubanga nze mulimu eddagala erimu jjajjange lyataŋŋambanga naye ate kati strugglinze nnyo okulinoonya kati saagala ate abaana ali bazzeewo mu bigere byange niwataba mwana wange kubonaabona njagala asange ng'eddagala lyonna bwe liri kubanga liba liyamba bannayuganda kituufu nnyo hajja twebale nnyo ate n'ekirala omanyi nga bweyogedde awo kye tuyita inspire before you expire funa gwotendeka nga tonnaba kukikaddiwamu kino ekintu mu baana ba bonna tonnafunamu oyo ayinza okikwatamu nga olina gy'olaze yes mu baana bange bonna kati tewali atamanyi kutabula ddagala abaana bange bazze batabula eddagala lino ery'ekinnansi era mbayigiriza nnyo olw'ensonga nti bwe ntumya emiti n'engireeta oba bwe ngenda n'enginona naddala e Tanzania ngenda nenonayo eddagala
nfuba nnyo okumulaga nti lino ddagala gundi lino ddagala gundi be balifumba. Sisobola kuteekako mufumbi wa ddagala, sisobola kuteekako musekuzi wa ddagala ng'ate bo weebali. Era bamanya nti nno kino ekikaba kiyita guno mukerenge, guno munabuliko, guno muwo, guno mukaabira, then n'amanya nti n'eddagala mami we yabeeranga amixinga eddagala. Yakozesanga bino na bino. Ate ng'era abiraba mu buwandiike. So n'abaana bange basaale nnyo okuba nti nno bayize eddagala lino. Nina kyenjize omukerenge nagwo omuti bujjo omanyi mukerenge bakiba kikere. Nendo olw'ensonga eyo hajjati wallahi nange osobola okufuna chance n'onjigirizaamukko ebintu bino oba ebakoola okuva eri Allah. Ekintu kino kwegamba tetwagala nnyo okubeera selfish. Nti gwe weemalirire abantu eggwanga gazi nnyo. Nti gwe ssaawa ya leero ne bwenkuyigiriza tojja kuntwalako mulimu gwange. Ojjanjaba abantu babo nange abamanyi bange. So ekitegeeza nti naawe bw'oba oyagala kuyiga ddagala nsobola okuyigiriza eddagala bw'olikola n'engeri ki gy'olika mulamu. Kyoli mugezi. N'ekisembayo ku kino then tutandike eddagala kika ky'eddagala kye tulina wano olunaku olwaleero Abannayuganda basobole okwetegeeza ddammu abali e Bulaaya. The truth be told nti lino eddagala likola mu ngeri yalyo gwe birina okukola. Hajjat, olowooza lwaki abantu abamu ku ffe badawutinga nnyo eddagala lya kinnansi nga bagamba tebikola leerererere? Olowooza lwaki abamu balina eyo endowooza? Abantu ekibaleetedde endowooza eyo sibajjaako ndowooza yaabwe lwakuba nti nno twayingiramu abantu abamu abafere. Ng'oli azze kwekolera maali aboogera boogere n'atambula n'akola ki n'agenda ajja n'alanga akadagala kumba azze kukola ki kubabba ye n'atambula n'agenda eyo kyaputa n'agiggala gatalinga hajjat Masituula aludde mu ddagala emyaka 20. Ate ng'olina wano wo waka ng'ate ndina wange wano sirina mmanja tewaliwo gwe ngamba nti najja kungobawo. So ne wensuubira ne wennaaba mu bukadde bwange era nja kusigala wano nga nzijanjaba muntu waffe owa bulijjo. So n'olw'ensonga eyo kyembadde ntegeeza nti twegendereze nnyo abantu abajja nga bazze kulangako myezi 3-5 oyo n'abulawo. Tugenderere nnyo abantu abaludde mu ddagala kubanga omuntu ne waabanga alina experience newe mba saasoma ddagala lino obanga nali sirimanyi olw'akaseera kano kati nina experience olw'emyaka gyenkoze eki gyemmaze kubanga nkola research mu nsonda ezitali zimu. Newe ngenda wa munnange nsobola okuyiga nti eddagala lyaniya balikola bwe bati ne bwe bati. Kati kitegeeza nti olw'okuba nti omulimu gwange nagwagala nnyo ngenze nnoonyereza ng'ate bwenfuna n'obukugu obumanyirivu mu ekyo kyenkola. Ekitegeeza nti tunoonye ng'abantu abaludde mu kintu olaba ne bwogenda kusaba mulimu bagamba twagala alina experience. Kakati lwaki gwagenda okunywa eddagala tonoonya muntu alina experience era emyaka 2+ nga tetunafuna complaint nti eddagala lya terikola. Bannange awo nange kamukwireko akalango mbasaba mujje wa Hajjat Masituula nange ndowooza ebinnoma ngenda tandikira wano wewa wetugenda okutandikira nga twebuuza biddagala oyina ddagala kikaaki bijjanjaba bulwadde kikaaki munnayuganda ali wano n'ali e Bulaaya. By the way, even you whites, we can use our local herbs are very perfection in treating these things. So kindly, if you can visit at Hajjat Masituula's website weri totera kugifaako nnyo nenda nti bannayuganda baagala nnyo ebyamakuba kwekasimu. So Hajjat ebintu nabikozeemu ebbanga liyise ebbanga ddene nnyo naye ate twebaza era alira kuba nti amukyamadde obulamu. Bannange mujja kwebuuza ati no lwaki tuli mu this kind of program nti bayita health and development, ebyobulamu n'enkulaakulana. Tukwetaaga ng'oli mulamu osobole okulakwanya ensi eyo. Tukwetaaga ng'oli mulamu osobole okuba olina okukola ebiddako. Tukwetaaga ng'oli mulamu osobole okusinkana okole ky'olina okukola. Tukwetaaga ng'oli mulamu mwabagala mu ensi ensuubize. Ensi empya ogenda giyingiramu ng'oli mulamu.
nibo nango oli mulala kibuka kizibu nnyo era twaludde osenga tugende tugamba why ddagala kikaaki abasawo bangi ne bw'olaba nti tunoonyezaayo oyo tulina ensonga lwaki munoonyeza nti ddagala lye abantu balinako experience balina testimony of doing that namwe abasobola musobola okugera ku hajjat ku namba ye eri 0770-404-12 eya Airtel ya M10 eri 0773-333 ya M10 musobola okumukubira kwe essimu era tugenda giteekako wansi musigaga mugiraba hajjat masoobu gyo tumulira buulizi myaka 20 ndowooza watandika lina eddagala ndowooza nga nina emyaka almost 18 ngamba nze egwe ng'oli mu system already mwekoledde amannya kale kakati hajjat wali eddagala batera okwogerako nange njaga njirabeko eddagala ly'emikisa lyerifaanana litya ko nange omukisa ngwagala tozanyiza wano kukulabako obulabi njagala mukisa nange teyanziza omukisa ogwagala naye bannange nze nga natandise kulambululira kintu mukisa kyo tuyinza okuzibya ne tukeesa nga twogera ku kintu ekyo kimu kibayita blessings kuba mu nsi muno tewali akola kinga talina mukisa ekitegeeza nti buli muntu yenna yandyetaaza okubeera naki n'omukisa naye ebintu bingi nnyo ebitujjako emikisa gyaffe olwedde omuntu azaalibwa ng'alina emikisa naye emikisa gyaffe egyo abantu abataagaliza ab'ensaalwa ab'effitina abalyolyomi abalogo kwegamba abafubitizi fe mu busiraamu tugamba nti ab'ekiiso be basinga okuba abangi nnyo so n'emikisa gyo gyonna ne gigenda nga gikola ki gidda wansi oba gikendeerako ne weesanga nti kati essaawa ya leero oli mu nsi muno obonaabona ng'ataazaalibwa mwana wa muntu omukisa tugujjira ddala okutandikira ddala ku kyogero wansi ng'omwana omuzadde wa lunaku bajjajjaffe twagendanga okulaba nga banoga ekyogero kati essaawa ya leero kyempita ekyogo mu bantu abakulu abataafuna mukisa kunaazibwa kyogero so omwana oyo bamuteerangamu ebikolo ebyekyogero bingi naye nga kyetuliko tuli kuki nti omwana oyo akule n'omukisa nti omwana omuto oyo yennyini gwe ng'okyali mwana muto mulimu omwana atayagalibwa ekyamazima nga newolekawo omwana wo omusangawo ng'akaabye nga yennyudde nga tewali na neighbors kugamba nti owaayi kamusituleko omwana oyo talina mukisa gwakgamanya ekyogero tekyanoga omwana oyo n'omusanga bambi nga kwegamba ebintu bye byonna byakola majaani nga ge bamunaaza manye abazadde balina tendensi eyo ti omwana babanaaza baki majaani naye nga n'omwana byennyini byakola majaani tenda okutuuka ku mwana nga ne mu kiraasi ensomaye nga mbi nga majaani so omwana ne bamutattana okuviira ddala muto kati bambi ogenda okusuumukamu okule otandika okwenoonyeza emikisa ogende wajjati Masituula ekiseera kikuyiseeko obonaabona eddaawo ebbanga eppanvu naye ekigambo omukisa kintu kikulu nnyo eri obulamu bwaffe nze kyova olaba bwe mba nnoonya ekyogo ky'omukisa kwolwo olunaku sibeera na musajja bagambeko bwe mba nanoonya ekyogo ky'omukisa sibeera na musajja wange ekyo ekyogo omuntu alina omukisa ye muntu gw'osobola gwe awo ne bakugamba nti gundi jangu kuwa omulimu mukisa gwe basanga awo ne bagamba nti yalonze essente yalonze ekyapa mu mannya ge gwe mukisa ogwo so n'olw'ensonga eyo omuntu alina omukisa tasindika ku kampani zeyo gye mukola era ow'omukisa yabeerayo olowooza nti nno abakola application ku kampani eyammwe bameka bayitirivu naye era ab'omukisa be balondebwamu so nga oyo atalina mukisa
oyo yegenda ne waba ne civize zonna nga newabanyirira atya nga toyina mukisa. So ekintu mukisa kikulu nnyo. Omukisa ogwo tugwagala mu bintu bingi mu maka gaffe. Omukyala nga talina omukisa, omwami wasiraana. Omwami nga toyina mukisa, mukyala wasiraana. Tuleme kubeera awo nga tuwoza nti no nze sente bwenzikola zimpita buyisi mu ngalo. Lwaki? Ng'omukazi asobola okuba kakyati ka switi ng'olunaku atunda siringi 15,000 n'agula kapoloti ka miliyoni 3. Kati nga gwe ssaawa ya leero gamba nti bansasula emitwalo 3. Naye ajja ati njagala nkukakasa ekyamazima. Siina mukisa ne sente ezo gye ziraga simanyiiyo. Byebyo ebisiraani. Omuntu buli w'okola ssente kiba kitegeeza nti olina okufuna mutuuza. Atuuza ssente zo mu ki? Ekyo kika kya muti. Mutuuza. Wali ogulabyeko? Ndi mu kiraasi maama. Lumungi agukulaga. So n'olw'ensonga eyo omukisa kubanga abamanyi abamu batugamba nti omuntu okuwa lole y'omusenyu akuwadde akajiiko k'omukisa asinga. Kubanga omusenyu ogwo oba ekibbo kya lumonde ojja kifumba kiggwewo kwolwo olunaku. Naye akuwadde omukisa n'akuteekamu ensigo eri nti gwe omukisa gwe gujja kubaawo buli lunaku bajja kukuleetera oba buli lunaku ojja kukungula gwe wekka. Kati nze tompa lole eyo ya musenyu mpa akajiiko k'omukisa zembeere n'omukisa. So hajjat Masituula we mba nvuddeyo byebyo bye mbanziza okukolako. Njagala nnyo tubeere n'emikisa. Tubeere n'omukisa nga nze hajjat Masituula. Nze hajjat Masituula blessed. Mukama yebale. Nze nina omukisa kyo nkyembanyiiko. Eddagala lyange teriddiba. Olw'ensonga nti nina omukisa ogw'okwagala n'ogw'obujjanja. Ate n'okwagaliza bali banno. N'okwagaliza bannange. Nti buli woba nga tolina mukisa n'abantu bakwesamba. Buli omu aba ayagala kudduka buddusi. Naye ekyamazima nina omukisa nti n'abantu ewange bajja ne baba nga bafuna ate kye baagala. Naffe sigwa otukubidde essimu. Ffe twakunoonyeza. Ate era n'obujjanjabi guba mukisa oba mukono gwa muntu. Tuwoba tolina kisa kya Mukama era tojja kujjanjaba muntu awoneka ne kubuulire ne woba n'eddagala erikola litya nga toliiko kisa. Mukisa era towona. Saba nkusaleko kakalimi awo. Abamu bagamba nti nno dino eddagala ekinnansi naddanga bannaddiini abamu kwawo bagamba ebyo sitaani mwereere. Wali obiwuliddeko? Mbiwulira bangi babyogera eyo naye sibanenya nabo yendowooza yaabwe. Naye kye natandikiddeko mu kusooka nti tewaliiwo kintu Katonda kye yatonda nga tekirina makulu. Kati gwe munnaddiini ali eyandaba bw'ogaana okunaaba ekyogo ky'omukisa bw'ogaana okunaaba eddagala ery'omukisa erifaananako bw'eryo n'ogaana oddinaaba ekitegeeza nti Katonda gwe gwagenda okubonereza yakuteerawo ekinaakuyamba kati ate gwe n'okiziimuula. Oli mu kukivvoola kyokka nga ye yakikuteerawo okikozese kiringa bwe banaakuwa emmere nti oteekeddwa ogirya gwe n'ogala nti sijja kulya kanfiire mu kasenge enjala. Ani aba alina omusango? Gwe olina omusango Katonda ye aba talina. Ajja kyoliko n'abantu abakulu bakyasobola okunaaba ekyogero. Abantu abakulu kyekyogo. Ekyogo ky'omukisa. Abakulu kiba kyogo kya mukisa. Abaana abato kiba kyogero. Abali yonna temukiwulira. Hajjat kambagambe era badde bakubire ku kasimu. Enamba ya Hajjat eri 07040412. Enamba ya Airtel. Eya MTN eri 07733333. Hajjat nange ndakufuna ku kyogo bannange. Onaabeko. Tekiriimu bwa haramu kukinaaba. Abakozesa eddagala be balyonoona. Oli n'agenda n'akozesa eddagala n'aliwandulamu edduso n'agamba libaagireko embaata n'agamba libaagireko enkoko. Olwo aba alyonoonya aba avudde ku nkola z'omubaka n'avudde ne ku ddagala lya Katonda olwo atandise oddyongeramu ebibye. Naye bw'ojjala ne Hajjat Masituula ne nkwata eddagala lyo ne ndikuteera mu mazzi ne nkunaaza. Buzibu ki obuba bulya? Nange omusajja osobola okunaaza. Sina gwe sinaaza ate bannange ekirungi ekiriwo nti kati ku mbeera eriwo ey'abantu abamu basula mu nnyumba eza flats abamu biki nakiteekateeka ekyogo ekyo nti ojja wano nze nkikwenaaliza
ekyogo ekyo nze nkinaaza omuntu saagala oŋŋambe nti ate nali tutte ewaka ate ne linnemu okuna abo abaana bambi abaagala okugenda ebweru bonna ebintu byabwe byesibe omwana n'osaba okugenda omwaka mulamba ngoba ku byagenda bweru mwaka mulamba ali mugoba byagenda bweru buli lunaku atambula n'engatto ziyulise sente zataddemu tazimanya kyokka weerabidde akantu akatono okuva wano wansi kyolina kukozesa kyogo ekyo ebintu byo byonna bisumuluka ekyogo ekyo kisumulula emikisa kita ebibadde bikutte nina kyengenda njigamu konti ebintu bino eddiini yabisangawo kubanga emiddo gyaliwo kati tulongoosa birongoose owulidde kakati bajjajjaffe okuva edda nedda tebaabeeranga na bintu ebyo bye bakozesa wabula nga bakozesa ddagala lino lyokka naye kati kyembadde nkugamba nti omwana n'anoonya emirimu ne gimubula omwana yasoma buli kimu kyonna kyonna akirina naye omulimu ne gugaana omwana n'aba nga avuga booda naye nga takulaakulana lwaki omwana n'agenda e bulaaya gwe badipootinga omwana oyo yatafunayo mirembe abawalabu gwe bayonyaabonya lwaki ova ewammwe nga teweefuddeeko jangu wane wa hajjat Masituula nze mwennyini nkunaaza ekyogo ky'omukisa sisuubira nti ejja kusigala kyekimu kyobadde so ekyogo ekyo kiba kirungi nnyo mu mbeera zaffe weewaawo ali e bulaaya yaliseze magezi kyokufuna lino eddagala ali e bulaaya ekyogo ekyo nsobola okimupaakingira ne bakimutwalira kubanga tekiriimu bintu byonna bikozesebwa ebibi nti ebiziyizibwa okutwalibwa eddagala era bulijjo ndiweereza ababa balyetaaze omwana ali eyo abonaabona naye naanaaba ku kyogo ekyo emikisa gye gyonna ne giddawo okimanyi nti waliyo abaana abamazeyo emyaka 10 naye nga tafunanga ku ddembe kasookedde ng'agenda yagenda tamaze kwefaako bagamba nti ekintu kyonna kifa mu ntandikwa tandika ebintu byo bigoba ng'omaze okunaaba ekyogo tandika okuzimba ennyumba yo ng'omaze okulongoosa woogenda ogizimba kugamba olina okutandikira kwenoonya tandika omulimu gwo ng'omaze okwetereeza naye gwe nova eri olw'okuba ofunye ssente n'ogenda n'oteekawo edduuka ly'engoye n'otuula n'olinda bakasitoma gwolowooza banaava bakasitoma banaava oli abaddemu olwo nawaguze lya sibaya bagayita batya gana amaduuka ge batunda zakedi kati ogenze otudde mu dduuka yabaddemu yateekawo ebintu bye abadde takola simala gagadguduwiiru oliguze oli abadde takola oguze gazibu ga munno digule fine jangwe wajjat Masituula sooka akutereerezeewo then ogenda okole olabe bakasitoma batayingire n'oli eyabaddewo eyavuddewo agwegombe ate olyenza tuzitutana tugamba nti otegeera ddi nina ekisiraanyi omuntu ow'ekisiraani abula natezo nga teyemanyi yezudde atya nti nina ekisiraanyi neetaaga hajjat Masituula omuntu wennyini ng'olina ekisiraani wennyini oyinza okulaba ebintu byo nga tebitambula byokola byokwatako nga tebitambula amakaago tegateredde gwe buli kyokola ekikyo tekiyitamu gwe bulooka w'amayumba gwe banno bafuna bakasitoma ab'amabeeyi ne batunda ennyumba eza biliyoni gwe evo tufuna kapoloti ka miliyoni 2 miliyoni 3 lwaki olowooza nti teweemanya weezuule bannange abantu tubeere n'amagezi amazaale ffeffe nnyini twezuule tolinda nze hajjat Masituula kujja kugamba nti guni nga ndaba embeera zo tezitambula bulungi gwe wennyini weezuula ogambe nti no kino kyetaagisa kubanga okuva edda nedda eddagala eryo twalinabanga ffe jjajjange yankuutiranga nti muzzukulu wange tonaabanga amazzi agataliimu ddagala ekyo nenkikwatanga lufu nti sisobola kunaaba amazzi nga temuliimu ddagala abatatwagaliza ab'ensaalo bonna babeerawo kati buli wonaaba amazzi wejjeeko ebisiraani nabakayayaana abantu bakuyayaanire ne mu dduuka eriryo nga gwe tossa mukono yogerako nnyo kayayaana nabakayayaana nabakazunzanjuki bananga ebyo sinze nabituuma amanyikazunzanjuki tokalabangako kabeerawo akaddo kali kumpi ku ttaka keeruwe kati kaliko obumuli obweru naye buli kaseera akaba kagwako obuyuki bukazungirako obuzunguzi bwe kati
wekajjeeyo okanaabe olabe abantu batakokuzungirako kyakanawa nabakazunza njoki kati gwolowooza ki ekikuleese wano nanti nze enzunga weewaawo tukyalewa hajjat Masituula bannange kati nze nange omukisa sikkirizibwa kukwatamu ndabako obulabe naye ninza okugenda ninza okujja nebirala kale kandi nengereko obulengezi bwendi era produce dizi loli wano balita batya mikisa esangwa gisangwa hajjat Masituula ate era eddagala eyo bwemba njagadde oddirongoosamu ndikolamu akazigo kekano kamikisa esangwa nti kati ngaabo abantu abali e Bulaaya boyogeddeko nti oluusi tafuna ey'ebikoola okunaaba ate nejanaabira nga tebisoboka banaabira mu nnyumba ate nga eddagala lino yeetaaga kunaabira wabweru si mu kiyugo kyate weeyambulule ate obireke mu nnyumba y'omunda so newesanga nti mukolera akazigo kano kamikisa esangwa akeesiigako bwesiizi oba ofuluma n'ogamba njagala nsanga emikisa myerere mukuba yonna gyendagala akati zemba nkaga nango gyakansiiga gwokesiiga okagula kulambadino olina dimunazi akusobola okesiiga mukitegedde kano gwe weesiiga okatwala abakazi tetugwebwako obuzigo bwaffe mu nsawo zaffe nange mbulaba nnyo kati ate kano bannange ka covid kano kaabakyala abatakyalira wannakakande abakyala abatagendako wannakakande nga temuyina bintu byaffe bino ebyabakyala bambi mujje bino nze nsobola okukolako bulungi nnyo omukyala bakugamba nti olina okubeera ne inches 3 olugalo luno olwakati kati gweoba tewaweza bw'oba tomanyi mugaso gwabyo jangu ngukunnyonnyole kubanga mulimu abakyala abamu babawala abamu abagamba nze nkola byaki ye biyamba kiye biki jangu nze nkunnyonnyole ubeere nga osobola okugenda ate bayira wekana akadagala ne woba oli wa myaka otandikirawo ate tebabitegedde yogera ekigambo ekyanga tekibawaza amatwa babitegeere akadagala kano kekafa abakyala oba ketuyita akannakakanda oba abakyala abatagenda mu nsiko kusenyanku abatakyalira nsiko eddagala lyaffe lino lyetulina okukozesa eddagala lino muwikiseezo omukyala gwandaba eyo ng'omazeeko ate oyo atasobola muwa eddembe okujja nze ne mwekolerako sikirina mu buzibu bwonna newoba wa myaka mu luzungu bakiyita pooling neddagala lya come and pool direct so ebintu bya mirundi mingi nnyo era nenesanga nti abakyala nina akadagala kaffe kano aka express kano bakayita express ngeri erinnya lyako okawulira bwe nakatuumi express kano supidi kano ko ne oba ogenda kusanga John akawungeezi n'okanywa obanga nnyanja kano ko ne bwoba kwegamba werabidde n'okanywa ng'ate omuntu otaliiwo gwe wennyini obuliri bwoyinza okusanga nga bufudde ate oba tolese buzibu mu nnyumba so kano akadagala katwangwire nnyo teri mukyala afuna ssanyu nga mukyala ayina tuzzi tuno twa express ate teri mukyala ayina nnaku ng'omukyala omukalu bwekkalukalu kati abakyala mujje mufune akadagala kano express muwandagaze buwandagaza musamule busammuzi naye bannange munyumirwe kwegamba ensonga ekintu ekitufumbiza abakyala n'akubeera awamu kwe kubeera nti nno tunyumirwa kati mu ssanyu eryo ffe ate we tulifuniramu nnaku ate kiba kya nnaku nnyo kubanga banaye bamanya abamu batusomesa basenga abaffe nti buli tubanga tugenze mu kisenge kyaffe ekyo tufengayo nnyo okuleka ebizibu byaffe ebweru tetuyingiza kale mu kisenge kyaffe kati gwe n'ogenda osanga oli nga yayingizaamu ennaku yeeyo obukalu nga mukyala yenna bukalu owulidde nga mulimu abawala abamu ng'akozesa naddusu
okusobola okufunayo akantuntwa akaseereza so eddagala lino ddungi liseereza lireeta amazzi lireeta essanyu mu mubiri okimanyi nti mulimu abakyala abamu nga ne bw'omukwatako alinga ekiti akakanyala kugamba nga talinamu kafiiringi nga talinaamu kafiiringi mu mubiri gwe wadde n'akamu nga ne bw'omusunako bw'oti obanga asunye ku guti krokodayiro so bannanga abakyala mulina okubeera ne feelings nga oli munna olukoona kaati gonda ng'ogonda bugonzi nga mukira gwa kapa owulidde so abakyala akadagala kano mukeetanira ennyo aka express kaba kayambako mu mbeera ezo ezifaanana bwe zityo mpozi kano kasupalooko linda kasupalooko kokogerako tugenda otanka kakulu nnyo naye nga bannaffe namwena abatulaba bali ku the Flashlight Channel Uganda eno program bayita health and development ebintu byonna tubyetaaga kati amayinza okugamba naye no byobadde tomanyi jangu ku Mukutu online television the Flashlight kyabisangayo oyiga okuyiga tekuggwayo ate batoyagala fukuwanu tetuvoola ate tetuvuma naye no program gye tulimu tetuli kwano babayita basenga tetuli musenga issues tuli mu issues senga byayiga ate n'asomesaako gwe yo senga ajja kugamba ffe tetuwema ate tetuvoola she is a herbalist hajjat Masituula asangibwa ku Salama Road wano ewagulekana era neye namba y'essimu nja kujidda lwaki njira mu kuchimuka abamukuma oluusi mugenda ne musoma zina ate ne mukwa kuzaffe kale osoko wakuyange nange ne connecting naye nga kya makulu nnyo enamba ejemba kusomeddeko mu kubire direct 07040412 enamba ya Airtel ojja kuba ku simu ofune emikisa ofune mutuuza nabdamu abakyali nakuza muloza mwine ebizo bya COVID-19 biri mu babonyabonya tufunye naye kano kankobya kankuta mbabiro kano ka express aja tujja kukolako program ngeri live olinga bakuba amasimu live ngagamba express yekola etya se express northern bypass en express ku bulamu bwo ajat nga tunagenda ku super eddagala lino linanga bwe tubiriri tolina melijjanjaba COVID-19 ekyamazima kiri nti erijjanjaba COVID-19 badde sinnalikola naye nga nsobola okufuna eriweweezaako naddala ng'eryokweyoteza twamanya ensangi zino ffenna nti akawuka ako kakambwe ennyo era katambulira mu bintu bingi so ne tufuna nga bw'onolaba okweyoteza ne tufuna eri kugamba nogenda ne mba ekikugu abasawo abali ku top baliiseemukko naera nkyali mu kuvumbula ddagala eryo era biidhini rahman mu kiseera ekitali kyewala nja kuba nkibategeeza nalyo nga mmaze okuliteekateeka omanyi saagala nnyo kujjula bitannajja weewaawo kyakabi nnyo kwe tuli ku mpa okusinga tuli mubaweereza hajjat nga tukyaliko eyo point tugendagenda ku super rock oba super nange simanya basinga nabisoma bino singa nange nina sente nyingi ngezizo kozi mukisa nange bagenda tandikiraba ngenda kunaza bagenda tandikira ngo nazo omukisa guno nange simanyi tunalabira eyo hajjat eddagala lino lyonna bwe liteeka bwe liri super rock express abatanyimirwa politics mujja mu health and development programs ebyobulamu kikulu nnyo obulamu butemusenga don't ignore nkitegedde okuva nti tuli kikoola wano kyetulina munsi kina kyekitegeeza nkitegedde lwaleero nti kayayanda kazunzanjuki waliwo n'omuntu gwe bayita omubolo ogwo ngumanyi twagendako mu tourism eyo bwindi towards eyo gwatolowooza nti no supalooko bagikola era baŋŋamba bwe bati menya akati ako kagaye nga bw'oli onombuulira bwewakalyako ajat natya sikali ajat ate yo super gwebayita super rock eri express eno supalooko en express yo bagikola mu ddagala ki eddagala miti giri awo era mu programu yaffe ereddako tugenda kuddayo tugendeko mu nsiko kugamba otulage
mwenkola eddagala eryo weewaawo n'ali eyo osanga yandyagadde okuliyiga naye n'alikola ogutali musango ekyo weewaddeyo okubasomesa kale kakati supalooko eyeekola etya kasupalooko kano okumanya kalungi katongozebwa aba National Drug Authority ekisookera ddala ekitegeeza nti tekalina bulabe bwonna eri bulamu bwaggu omusajja ndaba. Kasupalooko kano kazibukula emisuwa n'okwongera mu binywa by'amaanyi. Bwe mba nsomesa ntera okubasomesa ne mbagamba nti nze supalooko eno ngitwala nga saaviisi yammwe ey'abasajja nti bw'olinywa kibanga bw'onooba n'emmotoka naye nga togitonyeza oyiro naye ng'emmotoka eyo yeetaagaka oyiro kati mmwe emmotoka kano ka oyiro kammwe nti ebinywa ebyo bw'oba nga tobitonyezaamu ku oyiro ono kasupalooko bijja kwesiba mu kwesiba omwo obeera eddawuni ate naddala abantu abakubiddwa okw'omuzira nti besanga ng'amaanyi gaabwe gakendeeredde ddala ng'eyali omusajja awera nga takyawera ate ekireeta obuzibu nti omusajja bw'akendeera amaanyi alabira ddala nga n'obutonde bwe bwonna buweddewo olw'okuba nti nno ebinywa n'emisuwa biri biba tebikyasobola kuvaayo bulungi kumulaga kintu kiba kigenda mu maaso so ate ng'ate abasajja bangi bambi abavubuka naddala mu abavubuka abato mukozesezza nnyo masturbation engeri eyo ey'akasabbuuni bwe mugiyita oba engeri eya masturbation si nnungi muwadde n'akamu cause affecting ebintu bingi mu bulamu obwo okugezanga okukendeeza amaanyi g'ekisajja ekyo kimu ekyokubiri eyinza okukendeeza enkwaso zo omuvubuka n'atuuka okubeera n'omukyala nga amala mpewo ekyokusatu eyinza okulemaza omuntu eyali yeegolodde bwoti neweesanga nga wajjamu ekyokuna kwe kubeera nti nno etoniya obusajjawo ne buggwawo n'olaba nga omusajja yalina inches 6 kati asigazza 3 so masturbation eyo si nnungi naye kana akadagala kakuyamba nti kazibukula muli emisuwa n'okwongera mu binywa by'amaanyi for in that era kuno kuliko nti nno it gives a strong erection stops premature ejaculation ate nga kali transmitter nti oluva mu agamangu mangu kano express kabakyala kano supalooko kabaami ate mwana wange nga ko si kaseera abaami nakibakoleranga kirabo nti ka mitwalo 5 kasupalooko ne ka express ka mitwalo 5 kakubire campaign mukwe ku namba ya jati abaagala zi supalooko kati nze ajati akantu kano sifunye bisirani kakwateko kakaga waffe okasomeka nti kaleeta strong what kaleeta strong erection premature ejaculation erection transmitter n'olwensonga emu abasajja bagamba nkuba kasika rawundi kamu abo bendika abavubuka b'ennaku zino n'okusanga nga wakiwambalabika bulungi naye nga baaba mutwale mu kisaawe nga talina kyasobola batamba butanze bati naye nga baggwayo nga talina kyasobola omugambako nti owaayi akookubiri ngagamba nti owaayi manya nti emirimu gyankutta stress nina nyingi atandika kunnyonnyola bunnyonnyozi banaye ekigambo kunnyonnyola mukazi kintu kibi kubanga omutwalirako ebiseera byo bingi ate n'omusipendingiramu kubanga nze bwonnyinyonnyola nga byaganye njagala ompeeyo akakadde munange nemedusaasaanya kwakyangu nnyo musaasanya kyali omulaba bamulaba kuzimba bagamba izogamba kalwasa ayina kalwasa kale n'olwensonga ekituufu hajja tekikulu kyabina nti no abasajja bangi naku zebagamba owaye tekijja kusoboka ndi mukoowu nnyo yeekwasa bizibu so nga embeera yembi anywa kasupalooko ako newabaako nga yasiibye akuba mabulooka okuva ku makya paka kawungeezi wanaatuuka mu kisenge ajja kufuna obwagazi agopano nga baprudence bano bakumenya bumenye mugongo kakati ojje nawe omugamba ompulidde so n'olwensonga ebananga abasajja bannange nange njaka kubira campaign if you're not performing properly in that field. This is herbal medicine from our trees here, from our local natural herbal medicine. Temuli kya kizungu. Temuli. Gazaako.
kakati gwakaaga nange kati nze simanyi mabanda kali nange njakkagezaako naye tebanadda banze simanyi bakaita super rock price yako nankanje kampeni mitwalo etaano kakola bbanga okusigala mu mubiri akadagala ako kalwiramu nnyo ddala mubiri sigamba nti ate bambi ekirungi kyako sigamba nti nno buli wonoogenda okusinkana omuntu nti ng'omala kuteekayo kajiiko bw'oteekamu kaba kamaze okuzibukula emisolo bulungi nnyo oyinza okumala emyaka 5 nga tozzeemu kunywa emitwalo 5 giba gikusalirawo. This is hajjat Masituula avumbula bino ebintu era mumwettanire nange ngenda tandika n'abaluzungu bagambe. I have told them please kindly do not forget if you're not performing properly in bed, especially those who are going for 1 round or even a half 5 minutes, those who have used masturbation, please kindly, the solution is here. Super rock right from Hajjat Masituula's place, Salama Road, Awakulekana. You can call her number direct, which is 0701 40 04 12. Hajjat Masituula, direct from Uganda. Made by me. By ekisanyusiza nti byonna bintu they're organic. Biri organic. Naye agakyajja kintu kikulu nnyo nti bw'oba osobodde kugamba abasente nnyingi obakoddeko ebinene ebyabwe, abasente ntono weebali. Lino lyolaba lino erya super liquid. Abo abalinamu ka infections, asiiyibwa mu bitundu ebyekyama, afunayo amabwa, alumizibwa wano mu ndira wano wansi nsinga ew'olubuto, kwegamba wagenda okufuuyisa omusulo gumuluma nnyo naddala abavubuka nga buli we bamukebera bamugamba nti alinamu infections. Infections ezibireeta tulina UTI. Infections obwo buba buwuka obusirikitu obubonyabonya abantu, naye nga infections za bika bingi. Tulina UTI infection, tulina candida infection, tulina PID, it's an infection, tulina kabotongo, it's an infection, n'ebirala. Naye nga eddagala lino bwe nali ndikola nalitabula omulundi gutya kubanga ebyo byonna nga bwe mbyogedde bireeta oluusi obubonero kyekimu. Naye bw'onywa eddagala lino oba mulimu kabotongo oba UTI oba PID oba biki byonna bikola ki biwona. So eddagala lino nalyo ddungi nnyo erya infections, abo abalumizibwa naddala abakyala balemeddwa okuzaala lwa infections, tafuna mbuto lwafuna lubalu lusi lwe luvaamu. Abamu bambi n'abasajja infections zimuluma ye nga buli mukyala gwabeera naye talina nkwasoze. Nati bagamba sperm count eriddamu nati bino ebintuntu ebyo nze kulwange nalibadde basookere ku kyogo kiyinza osusumulula byonna. Bw'obaamu obulwadde ate ekyogo tekikusu obulwadde buba bulwadde si bwoba bujjanjaba nga ye ekyogo kyo kya mukisa, naye ng'obulwadde bwo busigala nga bulwadde twejjanjabisa emibiri gyaffe. Abantu bangi tulina endwadde ez'enjawulo, tulina agazimba mu lubuto zi fibroids oba zi cysts, obuzimba obutono. Omanyi obuzimba obwo obutono busisisi bujja olw'okuba omukyala agenda bubi mu nsonga, kati mugenda obubi mu nsonga ne yeesanga nga waliwo obujo obuwagamidde, obujo obwo bwe buwagamira ne bulyoka bukola bwobusisisi. Kati obwo obusisisi ne bulemesa ate omukyala okufuna olubuto. Kati abakyala bangi babakebera mu byuma byaffe bino eby'ekizungu nga bambi balinamu engeri y'obuzimbazimba fibroids oluusi busisisi. Kati so oyo aba abirina asobola okujja naye n'afuna ku bujjanjabi n'asobola okuba ng'abeera bulungi. Ekyo kikulu nnyo. Hajjat abantu bagambye nti kuba nti tuli mu mbeera ya COVID-19 ate abantu bakyagenda ku maradio babaako naye kakati walyetaaze abantu basobole okufuna information. N'abali mu mmotoka ye bw'ati avuga ali mu jaamu ajja bujjibwa ati simu n'ateekako the flashlight channel Uganda n'ateekako Masituula n'ateekako okulabirako. Era tujja kusaba nnyo mwenna abagoberezi baffe kindly eno program ya byabulamu twetaaga obe mulamu osobole okukulaakulana. Omulwadde tojja kukulaakulana so sooka obeere omulamu okulakulane. Obulamu bwe bugagga ate era omuntu ffe yingini y'emibiri gyaffe nti yingini yo buli kaseera buli weebanga tetambula bulungi ojja kuba tosobola kukola mirimu bulungi, naye buli woofuna essanyu ewaka nga kasupalooko kakkoledde okimanyi nti n'omukisa ogayala gw'okumulimu n'emirimu gitambula. Waliwo yaŋŋamba nze lwoja nkubuleko nze mbuulira nze buli enva ewaka
ng'amaka gateredde nekumulimu sente enfuna sente afuna naye buli wove wakanga omukazi akukiikidde ensingo kale ovuga tunudde kumukola bizibu akola bizibu byeno gwokola bizibu byeno so n'olwensonga eyo hajjat olunaku olwaleero ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda mwabatulaba program zaffe zino zigenda kuba nga zirwaninga constantly nga hajjat avayo okusomesa walisaze magezi ki g'okwezuula oba olina ekizibu walisaze magezi oba olina ekirwadde omugongo gukuluma walisaze magezi ki nti no you don't perform properly mukyala wo abantu bano bye hajjat lwakuba nti omusajja tutamalaako naye n'abakyala lwa batamalaako bannabukalu oli ne yeekwasa n'agamba nti nedda banga tamala kugwera bidinango oli nafunako n'omusajja yagoba mukyala we n'amunsuulira wano n'agamba nti osooka omutereze wali mala okutereera alidde ewange ne mmala naye kumpi wiikisi ezo ng'abeera wana waasula paka we namala omuteekateeka n'alyoka addayo basenga abo baba tebakola mirimu gyabwe basenga b'ennaku zino bo bali bayaayi bawemula gwemuzi omusajja akola bw'ati simanyateekayo bw'ati neweebuuza tuli munsi kikanaye nso esobola okujjanjaba omuntu ate nga bwe musomesa mumuwa ne counseling kwegamba omuntu n'afuna omuntu omuteeketeeka omulungi sobola okuteekerateekera omwana either we n'abalina abaana baabweru nga baagala okuteekebwateekebwa like ebyo byonna ebintu okubiyiga oba oluusi okufumba okukola biki nze nsobola okukuteekerateekera omwana wo mulimu n'abakazi bano be musanga ku makubo ku street nga omwana yakula talina kyamanyi wadde enjala zimukomeeri ziringa za kinyonyi nga tasobola wadde okunaaba awunya olusu okufa obufi nomubuuza nti onaaba otya naye nga n'olugalo luno tamanyi we balunaabisa abo bonna abaana bajja wano ne mbasomesa namwe abaami muleete bakyala eyo topic nnungi nnyo abaana wali okwefaako abaana abo wali okwefaako nolaba yenna ayambadde kamini n'obuuza kino kikaki kimwengere yenna muyita mubuyise eyita wansi efubutukirayo mukamu n'ogamba ono omukazi wannabaki kuba yekubye ekizigo nogamba kangende nono kumbe n'ekyogero kino alese bisiraanyi nayambala akapala akamumimye akamukutte okuva ku makya saa 2 we yagenze mu office paka saawa 12 ez'akawungeezi nakuyita nako ng'awunya akasu lwaki oluusi ennaaba yaabwe oluusi ebyo ebirwadde byenjogeddeko bi-infections abiyina avaamu ebintu biringa amata yenna empala ekubyasidde ekutte ekipepe agijjamu nga agambulula eti neweesanga nti ebirwadde ebyo bibaleetera okuwunya so n'olwensonga eyo abaana abawala mbaagala nnyo olw'okubabuulirira ebintu byaffe bingi ate n'abaagala okuwasa nsobola bafunira abakyala abateeketeeka obulungi omukyala ataakuswaza omukyala ataakudisappointing omukyala anaabeera omulungi mu makaago malwa kinsirikiddemu byogedde ebigambo biringa bipya bulamu bwange kakati oyo omukyala nga tumaliriza oyo omukyala oba omwami atasobola atalina ssimu okutuukako ali mayiro 8 we yali ggulu eddagala nalifuna atya alright ekyo kinkoze bulungi nnyo kubanga eddagala lino nga bw'oliraba nsobola okukola deliveries era n'oyo waliwo abamu abatya okujja mu bifo ebifaananako bwebiti bwe nkubira ssimu yange ombuulire wooli nina abaana ababooda bangi nnyo abalitambuza ng'ali kuleetera wooli eggulu oba luddawa eteeka ku bbaasi ate ebulaaya tuli postinga simala baliyita posita tuteeka mu DHL ne tuli delivaringa so buli omu waali eddagala limutuukako ekintu kyonna buli woba okyagala tekisobola butakutuukako katonda akutuweera omukisa sigale ng'okyali mulamu amiina wabula kyembakuutira era nga nkubiriza abaana abawala kwe kubeera abayonjo ennyo abakkakkamu abatya Mukama Katonda ate ne bejjanjabisa n'endwadde eziba zibatawaanya ate ffe abalenzi mwabaana baffe ab'obulenzi mbaagala nnyo kasita mubanga mwefuddeko muve mu malala mukole omuntu yenna aliwo okukola ssente omwana omulenzi kola ssente ate woba tolina mukisa gwa kufuna ssente jangu ofuna ekyogo ky'omukisa osobole okukola ssente lubaala embeera nga n'embiro kwotadde
togamba nti anze Katonda bannamuliira ki ebyo byonna oba oyonoonye lulimi lwo ne Katonda oba omuvudde wabula funa obuvumu ogenda okole tetunyooma mirimu bw'osanga oli asaawa saawa ng'ogenda okujja ssente okusinga okugenda ku street n'okubba abantu wallahi hajjat tuyanzeege hajjat programu yaffe eddako mukama nga Allah nga asazeeyo embeera nga bina beetambudde era mwena abatulaba eno episode yaffe esoose okuva ewa hajjat Masituula asangibwa Salama Road ewa kuleekaana kumpi nnyo n'ekibuga enamba ey'essimu eya Airtel eri 0701 ana 0412 ate eya MTN eri 0773 30 33 30 osobola ofunako ey'essimu asangibwa Salama Road ewa kuleekaana stage awo osobola omusanga ate ebintu bino eno program yaffe bagita health and development oyina okuba omulamu okufuna kyoyagala abanyumira nnyo politics munyumya politics abanyuma ebyobulamu nabyo tujja bikwatako tukola bino tubikola lwa nsonga nti tukwetaaga ng'oli mulamu nkiddamu mu abasuubira mu nsi ensuubize gye tusuubira okuyingiramu simanyi ddi olina ogiyingira ensi ng'oli mulamu bw'ayagala okuba ng'oli mulamu mu ango zonna politically, economically, socially, physically, spiritually mujoke wa hajjat Masituula mwabagala emikisa togenda kwesimbako janguko ne Katonda gyali era tumaga Katonda eddagala nga balituwa ngenda dinaaba nsaba likole tebiri mu sitaani nkuteka no ka super rock ngenda kakozesa Allah Katonda nsasa bikole express ne akana express landanga bankagulira ndisimanyi bankagulira prudence nanga basimanyi era mbasaba bannange abahudu tumugulire super rock simanyi neka ye wisdom nja kujjako naye wano tumufine ku super rock wano anti wefulanyo bali busy olaba kwambala makoti naye nga waka wambwa ng'omuprolemo yagamba ajja lisaba sibula batula bonna okolwa leero abalungi mwenna ababadde bandaba nsanyuse nnyo okubanga nange bankyazizzaako wano nenjogerako gye muli naye mbasaba byonna bye njogedde mubitwale nga bya nsonga eri obulamu bwaffe tukyabeerawo nnyo era tujja kwongera okubajjanjaba ate era n'okubalagirira eddagala ery'enjawulo so abaana baffe abawala n'ab'obulenzi batumidde nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nange njja okusukka olunaku olwaleero anytime bansuubiza gye tokunfu okutola shahada kyabuvunaanyizibwa nnyo kati ntooke ofune kali kanjuki ezunga kazunza njuki mwena munzungireko olaba nange nze nzunga noonyago era naye bajja kukuzungirako kwerinda bannange abennugu bambe mutuleke naffe tulabirwa nga batuzungirako naffe nga batuzungidde baja kale tukizo nakuba tukeme wano naye nga that's our new program a health and development ebyobulamu n'enkulaakulana ogenda kulaakulana otya nga oli mulwadde ogenda kulaakulana otya nga tomalaako ogenda kulaakulana otya nga olina bukalu ogenda kulaakulana otya nga ne super rock tomanyi kyekitegeeza ogenda kulaakulana otya nga olina zino zi infections nga bava kuzoogerako olina okubeera omulamu okutambuza buli kintu ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda awamu n'ennyaffe Buganda Ssaabasajja awangaale mubeere bulungi mwerabe. bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya